Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne mbeebaza okubeerangawo okugabana ffenna ekigambo kya Katonda, era nga nsaba Mwoyo Mutukuvu atukulembere nga tugabana ekigambo kya Katonda olunaku olwaleero, ebeere emmere eri omwoyo gwo n'omwoyo gwange, emmere etujjukiza okudda ku kkubo lya Mukama, ery'okutambulira mu butuukirivu, ekkubo eritujjukiza okwenenya nga tukoze ensobi, kubanga buli lwe twenenya Mukama atusonyiwa buli kimu, atunaaza n'omusaayi gw'omwana we Yesu Kristo, ne tuzzibwa buggya, enzikiza yonna eri ku mwoyo gwaffe n'eggyibwako, ne tuba nga tuzaaliddwa buto. Twenenye. Bwe weenenya Mukama akusonyiwa byonna. Okwenenya olina okukisaba ng'okijja mu mutima gwo, n'osaba Mukama akusonyiwe, era n'oyatula ebibi byo n'ogamba Mukama, njatula ekibi kyange kino bwe kiti: okulimba, okuwuliriza, n'okwenyigira mu lugambo, obwenzi, okunywa omwenge, okulimba, ebintu byonna buli kibi ky'omanyi n'okyatula Mukama, era n'omusuubizo kivaako. Ebigambo ebyo olaba nga byogera obwogezi, naye nga Mukama ekyo kyennyini ky'oyogedde, ekigambo ky'oyogera kirina obulamu. Mukama akusonyiwa byonna. Twenenye. Buli muntu ng'akyali mulamu, Mukama aba atuwadde akakisa akeenenya. Buli muntu yenna omulamu, Mukama atuwadde akakisa akeenenya nga tukyali balamu, atuwadde akakisa akeenenya nga tukyasobola okwogera ne twenenya. Twenenye twatule ebibi byaffe, Mukama ajja tusonyiwa, era bwe twenenya nga tukijja ku mutima gwaffe, Mukama atunaazaako enzikiza yonna. Olwo ne tufuna akakisa okusaba n'essaala zaffe nga zeetamu, kubanga oluusi tusaba essaala nga tezimutuukako, olw'ensonga enzikiza ebeera ku myoyo gyaffe, omulaba agikozesa okuziba essaala zaffe obutatuuka wa Mukama Katonda. Kubanga osobola okusaba naye nga mutima gw'omanyi olina ekyama ky'osirikidde, ng'ekyama ekyo kya bwakabaka bwa Sitaani, ekyo kye kimira wakati wo ne Mukama Katonda, essaala obutayitawo. Kati buli lw'oyatula n'akamwako ne weeyawula ku ekyo, Mukama akusonyiwa, era n'atuwa akakisa tudde gy'ali. Twenenye. Abulira enjiri teweerabira okwogera ku kwenenya, teweerabira okwogera kutambulira mu butuukirivu, kubanga Bayibuli etulaga awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Awatali butuukirivu, obutuukirivu oba okutambulira mu butuukirivu kuba kugondera ddoboozi lya Mukama Katonda eryo eriri mu mutima gwo. Mu mutima gwo Mukama yateekamu amazima, ekituufu eky'okukola buli omu akimanyi. Kati obutuukirivu kwe kugondera ekyo kye tumanyi ekituufu ne tukolera ddala ekyo. Omutima gwaffe tuwulira Mukama mu mutima gwaffe ng'atulaga ekituufu eky'okukola, era oba okola kyamu omutima gwo oba okimanyi nti kino kyenkola kikyamu. Kati obutuukirivu kwe kugondera eddoboozi lya Mukama eriri mu mutima gwo ng'akugamba kola kino, ekkubo kwata lino, toyogera kino ekifo tokibeeramu, tokola kintu bwe kiti, toyambala bw'oti. Olwo w'ogondera ekyo Mukama ky'ayagala, olwo oba otandika okutambulira mu butuukirivu. Gy'okoma okutambulira mu ekyo, gy'okoma ogenda nga oyongera okutegeera Mukama naye nga yeeyoleka gy'oli. Tutambulire mu butuukirivu, tukole ebyo Katonda by'ayagala tukole. Awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Tugondere eddoboozi lya Mukama eriri mu mutima gwaffe, buli omu okutulaga amazima eky'okukola. Waliwo akagero akamu ke njagala obbabuulirako. Waliwo ab'omukwano babiri, omu nga mukristaayo ng'era amanyi Katonda, omulala nga si mukristaayo naye nga bombi ba mukwano, ba friends. Naye ono atali mukristaayo yali akimanyi nti oli mukwano gwe ye amanyi Katonda, era ng'amulaba ng'asaba
ng'ekyakimanyi naye ng'ono omukristaayo tatwala budde kubuulira ono munne bikwata Katonda, naye ng'oli akimanyi nti ono muntu amanyi Katonda, ng'amulaba nnyo ng'asoma Bayibuli, amulaba ng'asaba, ng'era kugamba abeerawo ng'alinda olunaku lumu amubuulire Katonda, naye ng'emboozi etatera gyogerako, naye ng'oli akimanyi no tayagala Katonda, naye nga muntu wa Katonda, ayagala nnyo Katonda. Kakati olunaku lumu omwami oyo afa, atali mukristaayo, afa mu kabenje. Kati bwe yafa neesanga ng'atuuse mu ggulu, ng'ali mu maaso ga Katonda, bamusalira omusango era ne bamugamba agende mu nnyanja ey'omuliro. Naye bwe yali ng'agenda mu nnyanja ey'omuliro n'atandika okwogera ebigambo bino nga bigamba Katonda, n'agamba naye mukwano gwange oli yali amanyi Katonda, yasabanga nga ne Bayibuli agisoma, naye teyambuulira. Nali nkimanyi nti amanyi Katonda, namulengeranga ng'asaba, naye nze talina kyeyambuulira. Kati yagendanga mu muliro atambula, naye ng'agamba naye nedda, lwaki oli teyambuulira? Bw'aba ddala yali amanyi amazima, lwaki teyambuulira? Omuntu oyo yali yabyogera agenda mu nnyanja ey'omuliro. Era Katonda n'amuwa akakisa awandiika ebbaluwa, awandiikire mukwano gwe oli ali ku nsi, omukristaayo. Era mu bbaluwa eyo yamuwandiikira ng'amugamba, wali omanyi Katonda naye tewambuulira mazima. Singa wambuulira osanga naalikkiriza, tewambuulira. Era ensonga lwaki ŋŋenda mu muliro okunjokya, okubonaabona emirembe n'emirembe, tewambuulira Katonda, naye nga wali omanyi amazima. Walimbuulidde waakiri neŋŋaana naye walibadde ombuulira. Eyo ebbaluwa oli agiwandiika agenda mu muliro, naye ng'awandiikira ono omukristaayo gwe yaleka ku nsi. Akagero ako nkogedde nga nina amakulu ge njagala okuleeta, nga njagala kukulaga nti oyinza okuba ng'oli mukristaayo oba oli mulokole, nga mazima Katonda omumanyi, wamuwulirako era mukwano gwe era omwagala, naye nga tolina abantu b'olimu. Otyo babuulira Katonda, olowooza bajja kukujerega, bajja kugamba tomanyi biri ku mulembe, naye nga mu abo osanga waliwo aliva mu nsi muno n'atuuka eyo n'agamba naye mutuufu oli yali amanyi Katonda, lwaki teyambuulira? Ebigambo bino mbikubuulira woofunidde omukisa okubuulira omuntu yenna ekigambo kya Katonda. Waakiri mugambe Yesu Kristo akwagala nnyo, ne watakuddamu gwe mugambe, osanga era ajja kutuuka eyo yeebuuze naye lwaki omugambe ekintu bwe kityo? Yesu Kristo amwagala nnyo. Oba ayinza okujja n'agamba naye ekintu ekyoyogeddeko okakasa Kristo anjagala nnyo, era osobola okutandikira awo. Oyinza n'okuba olina w'ogenda, oba olina mu lifuti, oyingidde mu lifuti mulinayo mugenda just dakiika 2, naye omuntu n'omugamba munnaye osibye ta ssebo oba osibye ta nnyabo, munnaye Yesu Kristo akwagala nnyo. Katonda akwagala nnyo era ayagala obeere bulungi, era ayagala naawe oyongere omumanya gwe n'ogenda. Era awo woovudde omuntu ayinza okusigala yeebuuza naye ono biki byaŋŋamba, oba si ekyo kiyinza omujjukiza ate n'alowooza Katonda, oba si ekyo ayinza n'okuba alina ekkubo ly'abadde agenda okukwata n'akyusizaawo. Tolina kutya kwogera ku Mukama Katonda, tolina kutya kwogera ku Mukama Katonda. Bw'oba ofunye akakisa oyinza okuba oyo gw'otya okubuulira Katonda nga ggwe Mukama gwe yateekawo omubuulire, ng'era Katonda yakuleeta kumpi n'omuntu oyo oba n'abantu abo, nga ggwe ekkubo Katonda gw'agenda okuyitamu obabuulire ku Katonda. Abantu babuulire, abanyiiga banyiige, wakiri oli kakunyiigire olumubuulira amazima, kakunyiigire, naye ng'oyogedde amazima abantu babuulire Katonda, era n'empeera yo gy'eri. Babuulire Katonda nga tokikola olw'okuba oyagala omusaala okukusasula mu ngeri yonna, naye mazima ddala empeera yo gy'eri. Ffe tuli bawanguzi ba myoyo okuva ew'omulabe mu bwakabaka obw'ekizikiza, emyoyo nga tugiwangula ogireeta ewa Mukama waffe Yesu Kristo, kuba yalokola emyoyo obutagenda mu ggeyeena n'agireeta mu bwakabaka obw'ekitangaala. Katonda alese abantu n'abakwetoolooza kumpi, obabuulire ekigambo kya Katonda, kozesa akakisa ako. Kubanga jjukira, bw'oba tobabuulidde ng'ate Katonda abaleetedde ggwe, munnange omusaayi gw'abantu abo guli ku mutwe gwo, Mukama alabula.
Bw'osoma mu kitabo kya Jeremiah chapter 5 olunyiriro olw'omukaaga, bw'osoma Ezekiel chapter 34 verse 2 verse 5 ne verse 10 ekulaga nti amakulu g'ofuna nti oba ofunye omukisa okubuulira ekigambo kya Katonda naye n'otagukozesa, omusaayi gw'omuntu oyo gusobola okubeera ku mutwe gwo, kuba Mukama omuntu oyo aba tamuleese mu butanwa, tekaba kabenje okuba nga owasisinkana omuntu oyo. Mukama alina ensonga lwaki oyo gwe yaleeta abeere mukwano gwo. Mubuulire ku Katonda, waagaana gwe mubuulire omukisa ajja kuba yagufuna ogumanya Katonda. Tujjukire omulabe Sitaani alina entegeka ezisuula buli muntu yenna omukkiriza mu Katonda. Sitaani alina entegeka ezisuula buli muntu omutwala mu kibi. Naye weebuuze, ffe abakkiriza naffe tulina entegeka erwanyisa entegeka z'omulabe? Naawe olina entegeka eyeerwanako nga Sitaani azze? Era Bayibuli etulaga nti ekigambo kya Katonda kyekyokulwanyisa kyaffe. Omanye engeri gy'okikozesaamu? Kubanga ye Sitaani waakulemesa okukola emirimu gya Katonda abeera musanyufu. Sitaani ye waakuleetera mu mutima okubeera ng'owulira kwegamba owulira gukusinze muli n'obeerawo n'ogaa naye mutuufu ndabika nkoze ebibi bingi, sinweba Katonda anansonyiwa. Ng'olaba ebintu by'okoze olaba ebisinzeeyo, olwo Sitaani aba akulwanyisa, kuba gwe kasita oyatula nti weenenya osaba Mukama akusonyiwe, akusonyiwa byonna. Kati obeerawo n'ogamba nze ndabika ebibi enkoze bye bisingayo, Mukama mwetegefu okukusonyiwa byonna. Y'ensonga lwaki akulessewo ng'oli mulamu. Omulabe Sitaani yaleeta endowooza, omuntu n'abeerawo n'agamba naye ndowooza teri oba aligenda na mu ggulu, kirabika ffenna twenkana, ensi yonna etambulira mu kibi. Obwo obulimba buva wa mulabe, eyo tekiba kirowoozo kyo. Omulabe aba ayagala abeeko wakkwatira, otambulire mu kibi, okisiriikire mu mutima gwo, olowooze nti abantu tebakulaba, naye nga wokikolera Mukama Katonda waakulabira bw'ati. Omulabe Sitaani akuteekemu endowooza ogambe ensi yonna eyonoona, teri mutuukirivu. Gwobeerige ne maaso n'okukola ekyo nga mu lujjudde osaba, osoma Bayibuli, nga mu lujjudde okola ebiraga nti oli muntu wa Katonda. Naye ng'ate Sitaani alina wayagala okukwatira, ye ng'amanyi wakwatirawo ajja kusongamu maaso ga Mukama agamba oyo akola kino akola kiri. Naye nga bwe weenenya Mukama akusonyiwa buli kimu. Mukama akusonyiwa buli kimu. Tujjukire omulabe Sitaani alina n'ebitundu by'alonda. Sitaani waliwo walonda ekitundu n'aga kati ekyo ekitundu kanteekemu omuzimu guno bwe guti ne bwe guti. Ekyaki gye muwulira nti kyaki ya Sitaani, kituufu Sitaani alina kyaki, lwakuba mu nsi ezimu tebannagitongoza, tebannabakkiriza, naye mu nsi endala ze bakkiriza eddembe ly'okusinza, Sitaani alina kyaki, bagiwandikako n'ekigambo mbwe kyaki ye mu lujjudde. Kati mu kyaki eyo abasabirayo aba Sitaani omulimu gwabwe gwe babasomesa kulangirira mizimu ku bitundu, ne bagamba oba ekitundu ekyo balangiriramu omuzimu ogw'okwetunda, okunywa ebiragalalagala oba obutamiivu. Nga ogenda mu kitundu ekyo ebintu ebyo olina obisanga okubaako obisanga. Wabaayo abalangirira ebintu ebyo bigende ku kitundu ekyo, kubanga mu kamwa kaffe mulimu obuyinza bw'okufa n'obulamu. Ekyo Sitaani akimanyi. Bo babeera balangirira kimu kyokka, balangirira emize egyo gigende mu kitundu ekyo, gigende mu kitundu ekyo. Kati naffe wa Mukama Katonda osobola okulangirira ekitangaala mu kitundu. Ekitundu n'ekibaamu emize gitya, musobola okulangirira emize gyo ne givaamu ne giggwamu. Mulangirira amaanyi ga Mukama, omuliro gwa Mukama mu linnya lya Yesu Kristo. Egyo emize giviira ddala mu kitundu ekyo. Ekitundu kasita okirabamu emize egy'enjawulo, wabaayo eri abalangirira emize egyo gibeerewo. Ng'ebigambo bye balangirira yeringa emmere ey'emyoyo egyo emibi. Nga naffe tukuweereza ekigambo kya Katonda nga emmere y'omwoyo gwo n'owulira ng'ozziddwamu amaanyi, n'owulira ng'ojjukiziddwa okudda eri Mukama, n'okulangirira emize emikyamu mu bitundu nabyo bituukirira. Nga buli muntu atuuka mu kitundu ekyo ajja kwesanga ng'ayagala kukola mize egyo gyennyini egyalangiriramu ekyo ekitundu. Tujjukire bwe tubeera mu kkanisa ebiseera ebisinga
tuba twetaaga okutendekebwa okulwana olutalo olw'omu mwoyo. Okwo nga kwe twongereza okutambulira mu butuukirivu, kubanga omulabe ye atendeka abantu be engeri gye balwana olutalo lw'omu mwoyo, okuweereza emizimu emikyamu mu bitundu, okulangirira oba nga cases oba ebikolimo ku kitundu oba ku bantu. Ebyo omulabe sitaani abitendeka abantu be. Kati naffe no mu kkanisa twetaaga okutendekebwa okulwana olutalo olw'omu mwoyo. Okulwana olutalo olw'omu mwoyo tulongereze kutambulira mu butuukirivu. Bw'otambulira mu butuukirivu ng'okola ekyo Mukama ky'ayagala, Mukama akwetoolooza ekitangaala oba omuliro nga bwe bukuumi bwo, oba akuwa malayika n'atambula naawe, malayika oyo ng'ayina ekiso, ng'omulabe bw'akulaba akutya era takusemberera olw'obutuukirivu nga bukuwa obukuumi. Kakati olwo oba tonatandika kulwana lutalo lwa mwoyo, obwo buba kuba bukuumi ng'omulabe tayinza kukulumba. Kati ng'omulabe sitaani ne wajja alaba omuliro ogukwetoolodde n'atakulumba. Kati ate okulwana olutalo lw'omu mwoyo gwe kennyini oba olumba sitaani. Gwe kennyini oba olumba sitaani, oba tobeera bubeezaawo nga bakwetoolooza omuliro, naye gwe kennyini naawe oweereza ebyokulwanyisa eri sitaani. Kati kitegeeza mu kutambulira mu butuukirivu tulina n'okuyiga okulwana olutalo olw'omu mwoyo. Okulwana olutalo olw'omu mwoyo ng'oyogera n'akamwa ko n'oyita omuliro mu linnya lya Yesu Kristo ne gujja gwokya dimoni zonna n'amaanyi g'ekizikiza agali mu kitundu oba mu nnyumba oba mu nsi yo oba mu kibuga oba mu famire yo. Oyita amaanyi ga Yesu Kristo, omuliro gwa Mwoyo Mutukuvu ne gwokya amaanyi g'ekizikiza gonna. Olwo oba oli mu kulumba omulabe nga teweetooloddwa bwetooloozi muliro, naye nga naawe okanyuga omuliro eri omulabe, kubanga ekigambo kyogera n'olulimi lwo kirina obulamu. Kirina obulamu ekigambo kyogera n'olulimi lwo, kubanga tujjukire ffe tuli basirikale ba Kristo. Ekyogerako mu kitabo kya Philippians chapter 2 verse 25 ne mu kitabo kya 2 Timothy chapter 2 verse 3 ne verse 4. Ffe tuli balwanyi, tuli basirikale. Kati omusirikale tabeera bubeezi na bukuumi, naye kennyini alwana. Kyova olaba abasajja ba Katonda babayita ba God's Generals, kuba be baduumira olutalo. Okuwanika obuwanisa emikono n'osinza n'otendereza ng'okijja mu mutima gwo, oba olagidde bamalayika bagende balwane entalo, kuba gwe muduumizi. Gwe muduumizi. Osobola okulagira n'akamwako n'olagira bamalayika mu linnya lya Yesu Kristo ne bagenda balwana olutalo, ne batwala obuyinza mu kitundu oba mu famire oba mu bulamu bw'omuntu omu. Olwo oba olwana lutalo, kubanga ffe twaweebwa obuyinza. Wetula mu kitabo kya Matthew chapter 10 verse 1, Mukama waffe Yesu Kristo yatuwa obuyinza tulwanyise omulabe. Era gy'okoma okulwana olutalo lw'omu mwoyo kikuwa akakisa okwongera okutegeera Mukama waffe Yesu Kristo. Era osobola okuba nga tokyasobola kwegamba kutya mulabe sitaani, nga tanaba na kujja kukulumba, naawe oba osobola omulumba n'omulwanyisa. Ate amanya n'okumanya nti otegedde engeri gy'okozesa obuyinza bwo mu nsi ey'omwoyo, kubanga omusajja wa Katonda omutuufu, kati ffe wano ku nsi gwe tuyita omusajja wa Katonda, mu nsi ey'omwoyo abeera omuduumizi akulira ekitundu. Ekitundu w'aba ali omusajja wa Katonda yaba akikulira wonna, ng'era w'alagira alina obuyinza mu kifo ekyo, nga yatuta obuyinza mu linnya lya Yesu Kristo mu kitundu ekyo kyonna kyonna. Aba n'ekitundu kinene ddala, ng'era buli dimoni gy'alagira kwegamba buli kyayogera kikolebwa mu nsi ey'omwoyo mu linnya lya Yesu Kristo. Aba alina ekitundu ky'akulira nga kinene, nga gy'akoma okuweereza Katonda, Mukama gy'akoma okumuwa ekitundu ekirala ekyeyongeddeko mu mwoyo, ng'amaanyi ge gatuukira ddala wala. Ye God's General, oba omusajja wa Katonda. Mu nsi ey'omwoyo babeera balwanyi nga balina n'ebitundu bye bafuga. Tulina okuyiga okulwana olutalo lw'omu mwoyo. Omulabe tuleme mulinda bulinzi tulumba, naffe kennyini nga tulina omulumba, kubanga tuli basirikale ba myoyo, tulwanyisa emyoyo.
nga olaba nti sitaani aba n'emyoyo naye egirwanyisa mu bitundu, n'owulira nti oba sitaani alina emyoyo egy'amasaza, emyoyo egy'amasaza nga gyo gijja ku masaza nga kwegamba nga gya bwakabaka bwa sitaani. Kati naawe olina ekitundu ky'oba ofuga mu nsi ey'omwoyo, gy'okoma okunoonya Katonda, obeera territorial leader, oba olina ekitundu ky'ofuga ng'era demon tesembera mu kitundu ekyo kumpi naawe, nga wonna wonna otutta obuyinza mu kitundu ekyo. Mu kitundu ekyo oba otutta obuyinza. Kati buli muntu gw'owulira oli n'agamba nti alina taata we mu mwoyo, spiritual father, abantu abo baba batambulira mu kitundu kyo mu nsi ey'omwoyo. Ensi ey'omwoyo teri ng'eno ensi eyaffe nti ekitundu kisaliza wali na wali. Ekitundu kyo kiyinza okuba nga kitwaliramu amawanga n'ag'ebweru n'awawa, ate mu nsi ey'omwoyo osobola okuba nga obuyinza bw'olina ekitundu kitwaliramu n'ensi yaffe yonna eno gye tulaba, kwegamba n'ebizinge, kwegamba n'okusukkuluma ku nsi yaffe nga bwe tugimanyi, n'okusukkuluma n'eri waggulu yonna ewali emmunyenye yonna obuyinza bwo buba butuuka, ate waba wanene nnyo. Kati buli muntu nga oba spiritual oba taata w'omwoyo, oba otambulira wansi w'ekyo ekitundu kyafuga mu nsi ey'omwoyo, weekityo bwe kibeera. Kati naawe osobola okutwala obuyinza, kubanga ne sitaani naye kyaba ayagala kutwala buyinza, atwale ekitundu kinene mu nsi ey'omwoyo, atwale ekitundu mw'osula, atwale ekitundu mu famire yo. Kati mu nsi ey'omwoyo weekityo bwe kibeera, kubanga amaanyi ge tulwanyisa agogerako mu kitabo kya Ephesians chapter 6 verse 12, amaanyi ago g'ekizikiza emyoyo egyo egy'amasaza, emyoyo gya sitaani, emyoyo gy'ekizikiza. Kansabe Mukama akkulembere otegeere ekintu ekyo bambi, naye nga tulina okulwana olutalo olw'omwoyo, si kutambulira mutuukirivu kyokka, naye naffe kennyini okulumba omulabe. Okutambulira mutuukirivu kituwa obukuumi, okulwana olutalo olw'omwoyo ffe kennyini ate tuba tulumba omulabe nga tetuyimiridde buyimirizi na bukuumi batuwadde, naye naffe kennyini ate nga tulumba omulabe, kubanga omulabe ye sitaani ayagala ggwe. Bigambo by'oyogera n'akamwako omulabe sitaani byayagala, kuba birimu obulamu. Ebigambo by'ofulumya n'akamwako omulabe sitaani byayagala, ayagala ofulumya ebigambo kwegamba bitali birungi. Katugeze, bw'oyogera ekigambo mu kamwako, katugeze oli mufumbo, n'oyogera ekigambo mu kamwako nti ogenda kwawukana ne bbaawo, oba ogenda kwawukana ne mukyalawo, oba ogenda kunoba, omulabe sitaani ekyo kyakwata, kubanga okyogedde n'akamwako ate kirina obulamu. Kati ekyo kyennyini n'akikozesaako era ne kituukira mu bulamu bwo. Y'ensonga lwaki olina okwerangirirako bigambo birungi n'abaana bo ne famire, weerangireko bigambo birungi. Toyogera bintu bimalamu balala maanyi, naawe bikumalamu maanyi, kuba ye mulabe sitaani akireeta ku ggwe. Kyennyini kye wayogera ekigambo kyo kyatwala, kubanga kirina obulamu. Kati ekyo kyennyini ye kyaliikiriza mu mwoyo, ne kyongera okukula era ne kituukirira mu bulamu bwo, kuba bw'okyogera ekigambo ekyo kirina obulamu. Ensonga lwaki tulina okwegendereza ebigambo bye twogera, bye tubuulira abalala, kuba ekigambo kisobola okumenya omutima. Ebigambo byogera bisobola okukyusa ekitundu w'oli n'embeera ekwetoolodde mu bigambo byogera. Bwe biba nga birungi era bisobola okutuukira, biba nga bibi, kubanga mu nsi ey'omwoyo mu kamwako ekigambo kyogera kirina obulamu, kirina obulamu. Omuntu asobola okukulwanyisa n'ebigambo obugambo, olulimi, ekyo kyogerako mu Isaiah 54:17. Tulina okwegendereza ebigambo bye twogera. Katonda waffe waddala, erinnya lye Jesus, mulamu nga gwe bw'oli awo, era nga w'oli awo akulaba, lwakuba oba tomulaba naye gy'okoma okumunoonya ajja kukolera obubonero bungi okukulaga nti waali era ali naawe. Katonda waffe mulamu waddala, si waakuteebereza. Naawe ebigambo byo biramu mu mwoyo, kuba atondebwa mu kifaananyi kye na kikula kye. Yayogeranga naga kino kibeewo ng'atonda ne kibaawo. Naawe ekigambo kyogera kirina obulamu, kirina obulamu. Obwakabaka obw'ekizikiza ewa sitaani babasomesa ekintu kimu, babagamba mulangirire ebigambo ebibi ku bitundu ku bantu, ne balangirira endwadde, ne bayita ebikolimo, ne bayita ebintu eby'enjawulo bijje ku bitundu. Ebintu bye nkubuulira gyebiri,
oyinza okubeera eyomu ng'oluusi tobikkiriza naye ebintu bye nkubulira gye biri era bigenda mu maaso ate bo basaba emisana n'ekiro naye ng'okusaba kwabwe kulangirira bigambo okuva mu kamwa kaabwe. Sitaani abagamba balangirire emisana n'ekiro nga bayita endwadde bayita obubenje bayita era bimala ne bituukirira. Kati naffe no tulina kulangirira bintu birungi bibeewo mu famire zaffe. Tulina kugoba endwadde zonna, tulina kugoba buli kintu ekyekizikiza, tulina kulangirira birungi eri abalabe baffe n'abatatwagaliza. Ffe ekyo kye tulina okukola. Olwo naffe tuba tulwanyisa omulabe mu linnya lya Yesu Kristo ne tusumula bamalayika bagende balwanyisa omulabe nga tukozesa obuyinza bwe yatuwa. Era naawe wowuliriza ebigambo ebikumalamu amaanyi n'obiteeka mu mutima gwo, gwe kennyini ebigambo ebyo oba obiwadde amaanyi kuba ebigambo ebyo omulabe byakwata. Kubanga kiri bwe kiti omuntu wakwogerako ekigambo oba n'akulangirako ekigambo, katugeze omwana wo n'omugamba nti tajja kukulaakulana, tajja kubeera bulungi, ekigambo ekyo kiva mu bwakabaka bwa kizikiza, kiba tekivudde eri Katonda. Kati ekintu kyonna ekiva mu bwakabaka bw'ekizikiza, omulabe Sitaani yaweebwa obuyinza eri ekintu kyonna ekyekizikiza kuba yeewa bwakabaka obw'ekizikiza. Kati ekintu kyonna ekitali kirungi ekiva mu bwakabaka bwa Sitaani, ekintu kyonna nga kya kizikiza, Sitaani akiinako obuyinza era w'okyogera mu mwana tagenda kukulaakulana, tagenda kubeera bulungi, Sitaani akikwata ky'oyogedde kubanga akiinako obuyinza, kubanga tekizimba, akikwata n'akiriisa mu nsi ey'omwoyo ne kikula era ne kituukirira ku mwana oyo. Kati omwana ne waba akoze eki oba mukwano gw'obaani muwogereko kigambo kirungi kituukire mu bulamu bwe. Ate omulabe Sitaani ayawula wakati w'omuntu okumanya ebyawandiikibwa, okubisoma, okubyogera, n'omuntu oyo okuba nga ye kennyini mu bulamu bwe ekyo kyali. Omulabe Sitaani tatya muntu amanyi byawandiikibwa, tatya muntu abuulira njiri, wabula omulabe Sitaani atya oyo afudde ekigambo kya Katonda omutindo obulamu bwe kwe butambulira, oyo ekigambo akifuula ekiramu mu bulamu bwe, nga tasoma busomi nti Bayibuli etugamba kukola bweti, wabula ng'ekyo kyennyini kyetugamba kyakolera ddala mu bulamu bwe. Oyo omulabe gwasinga okutya kubanga amanyi oyo mu kigambo kya Katonda okifuula omutindo obulamu bwe kwe butambulira, aba agenda kusumulula amaanyi agali mu kigambo agakozese eri omulabe. Kati omulabe abo be abantu beegendereza kwegamba basinga okutya abo abafudde ekigambo kya Katonda omutindo obulamu bwabwe kwe butambulira, nga batambulira mu butuukirivu. Abo omulabe baatya, wabula omulabe tatya kumusomera byawandiikibwa Bayibuli kuba naye agimanyi era naye agisoma, agimanyi buli kimu ekirimu. Naye ate abo abagisoma, ate abo abafuula ekigambo kya Katonda obulamu bwabwe kwe butambulira, bo bennyini ne baba balamu, ekigambo kya Katonda nga kiramu mu bo. Abo baatya kuba bwe basumula amaanyi agali mu kigambo. Ate gy'okoma okulwana n'entalo l'omwoyo ojja kizuula nti waliwo oluusi mulabe Sitaani lwakulumba nga tonaba mulumba, olina kusooka kwebuuza ku Mukama n'obuuga Mukama, ekintu kino nange omulabe mulumbe oba nsooka enindeko. Ne weebuuza ng'ekyo ky'olaba Dawudi kye yakola mu 1 Samuel 23 olunyiriri olwokubiri n'olwokuna. Omulabe olaba nti Dawudi yabuuza Mukama oba alumbe Abafilistines abalumbe, 1 Samuel 23 verse 2 era ne 1 Samuel 30 verse 8 era wano olaba nti Dawudi era yeebuuza ku Mukama, ne mu 2 Samuel chapter 2 verse 1 nga yeebuuza ku Mukama ng'agenda kulwana, Mukama ng'ende nnwane, n'awangula, Mukama n'amugamba agenda olwane era ojja kuba n'obuwanguzi. Kati waliwo oluusi Sitaani bw'akulumba ebintu ebikyamu, naye ng'olabira ddala olutalo lwa mwoyo Sitaani lwazza okukulumba, ng'olina kusooka kwebuuza ku Mukama, kubanga oluusi Sitaani ayinza okukulumba naye nga olutalo olukuli mu maaso ssaawa eyo lwa kubuzaabuza birowoozo byo, okendere n'okusaba kwegamba obijje ku Mukama olwane. Kati obenga alwana olutalo lw'omwoyo, kumbe si lwe lutalo lw'olina okulwana. Sitaani ayagala kubuzaabuza ebirowoozo bye biteeke ku ekyo n'omutima gwo, kati ate ajja alumbira eddala olutalo lw'olina okulwana ng'ate ebirowoozo bimalidde ku kiri,
nga kino akirese kuugula birowoozo byo obijje ku ekyo obiteeke ku kirala agenda okujja okukulwanyisa ng'omutima gwo teguliiyo, ng'olutalo lw'olwana si lulwo. Katugeze olutalo nga olina kusooka kwetegereza olabe ekintu omulabe ekintu kyali mu kukulwanyisa kya generation, kiri mu famire, ali mu kukulwanyisa olutalo lulwo luli mu kitundu kyo, kwegamba ng'ageza kukulwanyisa ng'olina okusooka ne weetegereza ekintu omulabe kyakulwanyisa. Kintu alese kirwadde kiri mu famire nga kijja kitambulira mu famire, azze kukulwanyisa ng'olutalo alwolekeza gwe kennyini ng'omuntu, alwolekeza buweereza. Kwegamba oluusi olina okusooka okulaba ekigendero ky'omulabe ki, era omulwanyisa otya, era onaategeera otya nti omuwangudde, era asinziira wa okkulumba, ng'olina okusooka okwetegereza. Mukama abakuume, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Totya kubuulira mukwano gwo yenna, mubuulire Katonda. Oba olina mukwano gwo yenna gw'otabuulira nko Katonda, wakiri muweereze ka message omugambe Yesu Kristo akwagala nnyo era ayagala ogende mu ggulu. Y'ensonga lwaki naffe tubuulira enjiri eno, twagala ogende mu ggulu. Tetubuulira njiri eno olw'okuba twagala kugamba oba empeera, kugamba oba twagala oba tusasulwe mu ngeri yonna, nedda. Ensonga lwaki tubuulira, twagala ggwe awuliriza ne famire yo mugende mu ggulu, n'oyo gw'onaagabana n'ekigambo kya Katonda agende mu ggulu, kye kisinga obukulu, kye kisingira ddala obukulu. Ensonga lwaki tubuulira enjiri, omwoyo gwo gugende mu ggulu mu bulamu obutaggwaawo, mu kwesiima obeere ne Yesu Kristo, kubanga mwetegefu okusonyiwa ebibi kobe nga wakola ki. Weenenye, ali kumpi naawe awo, weenenye omugere Mukama, nsonyiwa ntambulidde mu kino nakiri naye nsonyiwa, kankyuse ekkubo kantandika okutambulira mu kkubo lyo. Mukama bakuume.